Gwe mulekwa funa akatebe osembere naawe omukozi funa akalago kalire tuwuliziganye. Olwaleero tugenda kunyumya ku mulamo gwe bayita obusika n'obusigire. Naye nga tetunnagendayo kansooke ntuuse okusaasira kwange eri eggwanga ery'enkyukakyuka naddala ekibiina ki National Unity Platform olw'okuviibwako kwa mukyala waffe Edith Katende Mufumbiro, mukyala wa Deputy Spokesperson Alex Waiswa Mufumbiro. Afudde enkya ya leero nga busaasaana ku ssaawa 9 ogw'ekiro ekirwadde kya kansa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajihuuna. Twava eriye era tulina okudda eriye. Okusalawo kwe kwonna tukukkiriza ne bwe kubeera kwa bulumi kutya. Mu kiseera kino tetusobola kweteeka mu ngatto za muganda waffe Alex Waiswa Mufumbiro. Amaze ebbanga ng'ali emabega w'emitayimbwa. Atafunye mukisa kujjanjaba ku mukyala we. Atafunye mukisa kubeerako na mukyala wa mulabiriye mu nnaku ze ezisembayo. Atafunye mukisa kusiibula ku mukyala we. Era atafunye mukisa kusiibulwa ku mukyala we. Nene wakati mu kusoomoozebwa tugamba nti Omukama Katonda y'alina enteekateeka ezisinga okubeera ennungi eri ffe. Obutali bwenkanya obufumbekedde mu ggwanga bugenda kuleetera muganda wange Alex Waiswa Mufumbiro okuba nga tatebenkedde mu bwongo bwe ebbanga lye ery'ennaku ezisigadde. Si lwa kufa kwa mukyala we ne kuwa gye yali nga mukyala we agenda. Okufa tukimanyi nti kwa butonde era si tteeka, kubanga ssenga lyalibadde etteeka lyalibadde likyusibwa ne bwe lyalibadde lya nsi yonna. Kitegeeza okufa kwalibadde kwangu kwa kugumiikirizibwa kubanga ffenna tukusuubira. Naye ebibaawo ng'omuntu waafa ne gy'obadde ng'omuntu waafa bikuleetera obutatebenkera mu bwongo obwo ennaku ze ez'olubeerera ezibeera zisigadde. Nene wakati mu kusoomoozebwa tugamba nti olubuto nga lunaatera okuzaalibwa lutera okuluma ennyo, naye ate bwe lumala okuzaalibwa gy'okoma okumwenya ng'omwana azannya. Muganda waffe Alex Waiswa Mufumbiro yonna gy'oli okuggyako okuweereza essaala, naye ku ffe tewali ayinza kuyimirira mu bigere ebyo, ku ffe tewali ayinza kuyimirira mu ngatto zo okuggyako okusabira Omukama Katonda akugumye, akunyige, akusangula amaziga era akutebenkeze. Tusaasira abafamire, ab'eŋŋanda, ab'emikwano n'abantu bonna ababadde bamanyiganye ne Edith mu ngeri zonna. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze kisa era tagutwala mu purigatooli. Leero tugenda kuwuliziganya ku kintu kye bayita obusika n'obusigire. Njagala osooke weetegereze bulungi ka vidiyo ako. Oyo gw'olaba ye Right Honorable Joel Ssennyonyi ng'ayaniriza Maama Rina Zedriga olunaku olw'eggulo ku paalamenti y'eggwanga. Opposition bwe yabadde egenda okusoma alternative budget, naye njagala otunuulira obwetoowaze. Gye buvuddeko waliwo abagamba nti lwaki obuyinza tebwalekeddwa Joel Ssennyonyi, lwaki tebwalekeddwa Rubongoya. Mu bufunze nga mu ndaba yaabwe ey'ebintu balowooza nti Rubongoya oba Ssennyonyi banene nnyo bw'obageraageranya ne Maama Rina Zedriga. Naye tunuulira b'olowooza nti banene nnyo bw'obageraageranya ne Maama Rina Zedriga, engeri gye baamwanirizzaamu ku paalamenti n'obwetoowaze. Kino kitegeeza ki? Ggwe omukozi wenna obwetoowaze kye kisumuluzo w'omusigirewo ekitiibwa ne bw'oba waalirowoozezza nti omusinga. Bwe tugeraageranya mu by'amannya ne mu positions ezitali za kibiina wabula ez'eggwanga, waalirowoozezza nti Joel Ssennyonyi munene nnyo, mututumufu nnyo okusinga ku Maama Rina Zedriga. Naye tunuulira obwetoowaze bwe n'engeri gye yamwanirizza nga mukama we. Kitegeeza ki ggwe mulekwa? Ekikubonyaabonya mu nsi muno butawa musika wa kitaawo kitiibwa. Abantu abamu mu famire mbalaba mulwanagana nti taata ng'atulekera ati oyo ddofe ng'omusika waffe. Nze oyo tayinza kubeera kitange. Bw'onyooma omusika wa kitaawo obeera onyoomye kitaawo.
Njagala otunuulire Joel Ssennyonyi engeri gy'assa ekitiibwa mu bukulembeze obwamulekerwa mukama we. Ekitiibwa kye yaliwadde mukama we ky'ekitiibwa kye kimu kyawa omusigire owa mukama we. Regardless oba yalibadde ye munene mu ggwanga oba yalibadde mututumufu mu ggwanga nga ne bw'ogeraageranya Lwankaze mu ggwanga n'amaanyi g'alina mu ggwanga toyinza gageraageranya oba osanga n'agamba Marina Zedriga naye kitaawe yamugamba ono ye mukulembeze wo gwe nkulekedde. Oba boosi we yamugamba ono ye mukulembeze wo gwe nkulekedde. Gwani ayisa olugaayu mu bukulembeze bw'omukulembeze wa kitaawo? Gwe mulekwa okyabonaabona nnyo ebbanga ly'onaamala nga tossa kitiibwa mu bukulembeze bwa musika wa kitaawo. Bw'onyoomoola omusika wa kitaawo obeera onyoomodde kitaawo. Kitaawo ayinza okukubuusa obusika ng'oli mukulu, ng'oli mwagaagavu, ng'oli muyivu n'abutwala mu muggalanda. Oba osanga nga ne mummwe ye yasinga obutasoma. Nabagamba omukulu kyalaba ng'afukamidde gw'omuto ne bw'ofuna eddaala obeera tosobola kukirengera. Kitaawo ki kye yalaba mu ono omuto gw'olowooza atasaanidde ye n'agamba yagenda okudda mu bigere byange? Lwaki oba omuyisaamu amaaso? Lwaki obeera omukkakkanya? Lwaki okkakkanya kitaawo? Kubanga bw'okkakkanya obukulembeze kitaawo bwe yaleka emabega obeera okkakkanyizza kitaawo. Omuntu yenna akkakkanya Lina Zedriga ntasaanidde mukulembera abeera akkakkanyizza Kyagulanyi. Nabwe ekityo wenna akkakkanya omukulembeze kitaawo gwe yakulekera oba omusika wa kitaawo obeera okkakkanyizza kitaawo. Omusika wa kitaawo bw'abeera omusiru mu ndaba ye ey'ebintu kitaawo y'aba abadde omusiru. Waliwo omukyala eyansanyudde nalabye ka vidiyo yakoze statement n'agamba nze bakitaabe b'abaana bange ne baliba babi batyo oba kitaawe w'omwana wange ne bw'aliba yankola ki? Sirivuma taata wa mwana maaso g'abaana, sirimuyita musiru maaso g'abaana, era siribuulira baana bange nti kitaawe y'omu ku bitonde ebisinga obusiru, kubanga teri kitonde kisiru kisobola kwambula nze eyeeyita omugezi ne kitakoma kunnyambula ne kituuka n'okunzaalamu omwana. Bwe nvuma taata w'abaana bange obusiru ate nze mbeera musiru nnyo, olaba nasobola okwambulwa omusiru n'atakoma kunnyambula naye n'okunzaalamu nanzaalamu. Ojja kubuna abasawo, ojja kubuna emirimu, ojja kuzunga ensi, ojja kubuna bapasita, ojja kubuna basheeyi bakusabireko nga teri kyokola kitambula. Kunyoomoola bukulembeze bwa kitaawo, kunyoomoola musika wa kitaawo, kukkakkanya musika wa kitaawo. Bw'okkakkanya omusika wa kitaawo obeera okkakkanyizza kitaawo. Teri ali waali nga tasaanidde kubeerawo, otherwise gwe yalibaddewo, kubanga buli bukulembeze buva eri Mukama Katonda. Katonda kyo yayogerera mu kitaawo okulaba nti ono yasaanidde okubeera kitaawo. Abasinga mweyagaliza ne mwerabanga mmwe ab'okuntikko, ne mwerabanga mmwe abasaanidde, nsikirwa nti omuto ng'ate nze mukulu, kubanga bangi balowooza nti omwana omuggulanda oba eyaggula oluggi y'alina okubeera omusika, naye oluusi bakitaffe babubuusa naffe abaana ne babutwalako mu bazzukulu. Ne bw'abanga muzzukulu oyo aba takyali mwana wo, oyo abeera kitaawo. Ssekitiibwa mu bukulembeze bwa kitaawo. Bw'oba oyagala ebingi byesumulule, oli eyo ebintu tebikutambulira bulungi, wookola bye bakugoba, woofumbirwa woova, bunnyoko omusika gwe yakulekera gwe tewamusiima olw'okuba wakula naye. Kaana kaakulira wammwe kayita maama wammwe ssenga, okanyoomoola. Okyakalabira mu kiti kiri, oyo nnyoko. Olw'okuba katooka mmwe ke mwasangula eminyira, kitammwe ke yalekera obusika, oyo kitaawo. Tewali ky'olikola ne kiraba omukisa
nga towadde bukulembeze bwa kitaawo kitiibwa, oyo kitaawo. Bw'omuvuma oba ovumye kitaawo, bw'omunyomoola obeera onyoomodde kitaawo. Tobuna basawo bakubba, tonoonya mirimu mirala, togenda gipunamu nga tonnatereeza nsonga zo na kitaawo omusigire oba omulekwa eyadda mu bigere bya kitaawo. Nammwe abakozi yonna gye muli, bw'obeeranga mu kampani oba ku mulimu ogumu ne bw'oba wasoma otya, boosi n'akugamba nti oyo ye mukamaawo, musseemu ekitiibwa ogenda kugaggawala. Nze sifugwa oyo. Nze oyo tankola bw'ati. Boosi alekawo atya nze owa PhD n'alekera obuvunaanyizibwa ono, ogenda kubonaabona. Ebibonyaabonya abo bampuuga n'okutuuka ng'ekibiina kye tekyafunye yadde omubaka n'omu nga naye yennyini Kabeejumbira yagwiridde mu kunyoomoola bukulembeze bwe. Ono Ssennyonyi awadde kitiibwa Musigire, mpuuga n'eyalibadde amulekera omusigire naye yennyini teyamuwanga kitiibwa. Ntagala bbiri nze ndi mugezi, senga wali mugezi gwe yalibadde waali. Nabagamba nti empeke y'omukisa emu esinga ttani z'amaanyi 10. Tewaliiwo Mukama Katonda gwe yawa kye yawa nga tasobola kukimukuumira. Ate abeera n'ensonga lwaki yakiwa ye, oba osanga lwaki teyakiwa ggwe, kwemanya. Mukama abagezesa n'ebintu ebitono nga tannabawa bintu binene. Apime enneeyisa yammwe n'abeera etya ng'amaze okubawa ebintu ebinene. Omuntu gwe bawadde ekintu ekitono n'akajjala aba agudde tesiti y'Omukama. Bwe baakuwa obwaloopu, wasobola okulagirako Mukama nti ososinziirako n'olamuza obwa pulezidenti? Buli kifo Allah waatuteeka abeera kapito, akutuusa ewalala, oba transporta akutuusa ku kifo ekirala. Enneeyisaayo mu kifo ekimu mwe bakutadde editamininga Mukama okusiima akwongereyo oba akukomyawo akutema amadaala oddira eddala wansi. Wakati mu kubeera loopu gwe wayagala kusinziira, kwata Mukamawo mu kawompo. Naye ate Mukama n'anyiiga nti n'ekifo ekyakufuula loopu we wasinziira nakyo n'akikuggirawo, ng'alaba toyina kitiibwa eri bukulembeze bwo. Mbagambe tewali ali waali ng'aliwo by mistake. Buli ali waali aliwo lwa nsonga lwaki alina okubeerawo, era aliwo lwa nteekateeka za Mungu. Ng'oggyeko abatono ennyo abo bali mu magoloofa ge battidde abantu, ng'oggyeko abatono ennyo abo bali ku nguudo nga baamala okutta abaana b'abajja baabwe. Abo tebaliwo lwa nteekateeka za Mungu, baliwo lwa mawaggali na kujeemera Mungu. Kitegeeza nti abantu abamu feeti yammwe musobola ogikuriyeetinga, kubanga buli omu Mukama yamutonda n'amuteeka ku nsi nga wakujeeyagalirako, ne enneeyisaawo ekyusa mu nteekateeka za Mungu. Gwe yali ateekedde okubeera maneja mu bbanka n'akuzza ku kigaali, kubanga tomanyi kuwa bukulembeze bwo kitiibwa. Wagezaako okuloga eyalibadde omukulembeze awo we yali Mukama agenda okukusinziiza akutwale waggulu, Sitaani n'akusinza amaanyi n'akukozesa n'otaba bukulembeze bwo kitiibwa, n'olaba nga tebukomye just butaweebwa kitiibwa, naye n'olaba nga n'okubutemawo olina okubutemawo ku musaayi gw'oyo Mukama gw'aba akuwadde, tono ye mukulembezewo. Oyo omukulembeze Mukama gw'aba akuwadde abaamukuwadde ng'ekisumuluzo ekigenda okusimbula emmotoka ye ey'obulamu. Omukulembeze wo Mukama gw'aba akuwadde ne bw'abanga afaanana atya yeye, era mw'olina okuyita okutuuka gy'oyagala yonna okutuuka. Tomutyoboola, tomukakkanyanga, tomuzalawanga. There is no Salimu Saleh without Museveni. Erinnya Salimu Saleh litudde ku Museveni. Nkulaga obukulu bw'obukulembeze mu mmwe. Era Museveni omutigo gwe bagutemawo, amati ge bayita Sale, amatabi ge bayita Sale, automatically nago gaba gasaanawo, kubanga amatabi ge bayita Salimu Sale gatudde ku muti
gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni. Ewatali Museveni tewali muntu gwe bayita Salimu Sale. Mucyo kikyentegeeza nga Salimu Sale bwe yasalawo okugondera mukulu we. Bw'oba ogondera obukulembeze kitaawo bwe yakulekera. Bw'oba ogondera obukulembeze Mukama Katonda bwe yakukwasa neyo gy'okolera. Otherwise abasinga ekibabonyabonya ne muwaayiriza ffe obulogo. Gundi yatwala emikisa gyaffe, gundi yatuyoola ebigere insa. Kuba empisa zitudde ku nsa. Obukkiriza butudde ku nsa. Omuntu atalina nsojja kubuna abasawo bakutungire ensawo. Wallahi nga buli kyoteekamu kyekiyiika gwate. Onaagaggawala ddi nga buli z'okuna ozitwala mu basawo kutta musika wa kitammwe. Mulimu abasoma mu zifamire. Oli n'asoma n'alowooza nti yategeera okusinga banne. Gundi nga nkulembera atya. Nze omuyivu bwe nti nga gundi ankulembera. Kitaawe alina ensonga lwaki yalonda gundi akukulembere. Nze omutotomufu bwe nti. Nze omusajja aludde mu palamenti we nti nga nkulemberwa nti oyo kyenjeje. Kyenjeje bw'aba yasobola okukufuula loopu. Manya ekintu kimu nti kyenjeje oyo asobola okukutambuza yonna n'akuwanika yonna gy'ogenda. Era asobola okukussa. Ffe waffe Buganda tugamba nti kitya muweesi. Ekyo ekitatya muweesi kiriba tekirina gwe kitya era kiba kyetaaga kusaanyizibwawo. Joweero Ssennyonyi bamuyita kitya muweesi. Omuweesi we amuwa ekitiibwa n'obusigire bwe abuwa ekitiibwa. Meaning bosi bw'agambanga nti bannaye ntambuddeko ono yabakulembera leka mutema nteega. Nekyolina okumuyambako kireke akole ensobi mu bosi akomewo omuloopi obuvunaanyizibwa buwe ggwe. Tewali riziki awo, tewali baraka. Tewali riziki awo, tewali baraka. Koota mugaalumonde. Omala biseera. Omala bya mu bulago. Kubanga gwe ne bw'olikola ote tosobola kwesikirayo. Ekyo Mukama kyatannatuuka kukusembereza. Kyova olaba abagumiikiriza be batuuka ku buwanguzi aswabulu. Siraamu gumiikiriza. Muntu gwe gumiikiriza opakunkana ki? Siggwalina kalenda y'obulamu bwo. Era siggwalina enteekateeka z'ebirungi gy'oli. Eyakuteekaawo asobola okukuteeka walala regardless akuteredde wani ng'omukulembeze omuwe ekitiibwa. Muwe ekitiibwa. Njagala nnyo Mpuuga oyo mumukozese ng'ekyokulabirako. Yes, mukulu ku Kyagulanyi. Oba osanga yasoma okusinga Kyagulanyi. Oba osanga alina experience mu by'obufuzi okusinga Kyagulanyi. Naye Mukama tasobola kuwa muntu kintu kyatasobola mumukuumira. Agambye atayeeko. Mukama tasobola kuwa muntu kintu kyatasobola kumukuumira. Bw'aba nteekamu nga nze mukulembeze wammwe mumpe ekitiibwa kusigaza obulamu. N'ennaku zammwe ez'obulamu zibeere nnyingi ku nsi. Era bwe bakutumanga nti genda otubegere yeekolera weebuuze bantuma kumubega lwakuba musiru. Senga bakutuma kubega musiru lwaki gwe tolina bakubega? Kuba gwe musiru asingayo obutakimanya nti gwe bakutumye okubega mugezi. Era bakutumye lwakuba mugezi. Yeekolera ayogera bulungi naye musiru haawu. Haawu nkozesa ki okwogera busiru? Era gwe wazze ku defendinga musiru then gwe obeera ki? Eyazze okumakinga omusiru then gwe obeera ki? Tewali aliwo by mistake. Buli kimu kyendi nalina okukiba. Siri wano by mistake. Tebamanyi by mistake. Mukama yakimpandikako nga nina okukiba. Tolwanyisa nze, olwanyisa Katonda. Bw'olwanyisa Katonda oba olwanyisa ani gwe?
ate gw'olwanyisi alwanyisika, gw'oli mu kweŋŋanga yeŋŋangika. Keekaani ako akadongo akatutawaanya abamu ne mutuuka n'okugenda gye mugenda. Mutuleekaanyiza ebidongo, ebidongo bikyabaleekaanira nnyo. Bwe mutaamanye nti nammwe ekyo kye muli Mukama ye yakibaazika, mulekeraawo okukkakkanya ebitonde bye. Mumatire naawe we muli, Mukama waalibasinziza okubateeka we mutannatuuka. Naye bwe munaakola amampaati n'amalala olwawo we muli, ne mulowooza nti mmwe musaanidde, abalala ne bafuuka ebidongo, mukyajeera nnyo naawe we muli ajja bapangululawo. Musaaga. Musooke mubeere contented okwekkusa. Musooke mwekkuse. Awo woolisooka weebazeewo. Era osabe Mukama akuggyewo, akwongereyo. Si kibi okugezaako, ng'oyagala okweyongerayo, naye bwe kisukkirira kite si ggwe asoose. Otherwise mukyalomera nnyo mu makanisa oba mu mayeekaalu. Mutuleekaanyiza ebidongo, bikyabaleekaanira. Ate se biba bidongo, olaba owulidde nti bibaleekaanira. Manya si bidongo budongo. Ebyo biriwo lwa nsonga. Mukama ye yabiteekawo. Era alina ensonga lwaki yakuteeka we yakuteeka, nabyo n'abiteekawo, ntosobola kubeera byonna. Abamu mwagala okwefuula byonna. Era ne mulowooza nti muli byonna. Ffe tubawa ekitiibwa ne gye muli ne mu bitiibwa byammwe, muwenga bimusinga ebitiibwa oba osanga nammwe. Era muwenga buli ali waali ekitiibwa. Muleke kulowooza nti mwe ba Alpha, mwe ba Omega. Otherwise nga tutandise balya nga sumuusa temusula, okiwakanamu. Yeekaalu Ekereziya Katolika puliziganyako nammwe bakitaffe mu Katonda. Si musango gwa mwana bazadde b'okubanga baasemberanga bba Yesu, naye ate musango gwa mwana abaana b'okubanga kitaabwe asembera bba Yesu. Mutegedde kye ntegeeza, nkakasa mumanyi Oluganda mumanyi. Nze yeekolera Itongwa.